the current situation at our house right now. That's the current situation at our house. You would think we are under some kind of siege. We have the police. The police has just offloaded outside our compound. That is the parking outside our gate. We have the police on ground making rounds. That's the main gate, and that is, yeah, right there. A helicopter around our house. What a shame. I have never seen cowards like these ones. At home is me and the children. No one else. My husband hasn't yet reached here. They took him. Nobody knows where he is. And the police is hovering around our house in their little plane, which terrorized us when we were under house arrest during the elections. Yeah, the police are still outside. I don't know if they want to break through and get into our gate, but we have them. They are right there. Here they are making their way in the neighborhood. Yeah. I will show you the other surveillance. That's the police. Every time they are scared of something, they come terrorizing my children and myself. Who is that? He's on phone. I will try to zoom in. That's the police. They're making their way through the neighborhood. This is such a big shame. And he has the audacity to knock on that gate. Give me a minute. Give me a minute. I'm back. I can see he is trying to find his way inside our compound. Just give me a minute. Sam! Sheriff! Temugeza ne muggulawo gate eyo. Temuggulirawo musirikale yenna. Ayagala abuuke ekikomera. Sisuubira musirikale wano temuggulirawo muntu yenna. Kirira ne mu gate y'omu kibira temuggulirawo muntu yenna. Ayagala ayingire n'ako akanyonyi k'endabye akabuuka waggulu awo. Manye ekiddako bagenda kukutula ekikomera bayingire. Naye kibayingiza kye simanyi kuba nze sisuubira musirikale kunkyalira leero. Kitegeera. Kandabe gye banaayita. Kandabe baba banaakutula ekikomera. Mamanyi tebaswala. Wabanga waliwo omukulembeze wa poliisi yenna ali ku live yange eno, gamba banno bave ewange. Parking eyo gy'olabaawo y'abagenyi baffe ate abo mbadde sibasuubira leero. Nkitegedde obutiitiizi obwabajjula. Kamera yaffe emu bagiggyeeko. Eyo bagiggyeeko. Kankebere endala tulabe ekifo eyo wansi. Banange byebyo.
ngenda kugira nga nva ku live soke ntegeere kamera yaffe kye bagikoze. Nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe atugoberera era nga kujugiza nti subscribe ate tewerabira kunyiga akadde osobola okufuna notifications bwetuleta videos empya. His Excellency Robert Kyagulanyi ssentamu olunaku olweggulo kuba nti yalangiride n'agamba nti ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekumi ssaawa 4 ez'okumakya ajja kuba ng'ayingiddewo mu ggwanga Uganda era nga banna NUP abasinga badde bavudde ne bagamba nti ssaawa yonna bajja kuba nga balumba ku kisaawa Entebbe okuba nti bakima omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi ssentamu. Akati eggwanga we twogera liri ku bunkenke olw'ensonga nti abajasi abapoliisi abawanvu abampi abanene abatono kwegamba buli sayizi bonna babajjeeyo babayiye mu kibuga Kampala babaye Entebbe buli wamu bataddewo amagye emmotoka ezatiyagaasi emmotoka ezirimu emmundu kwegamba ebyamaanyi byonna babijjeeyo naye nga tujjukira bungi nti waliwo n'aba National Unity Platform abasinga babakutte olunaku olw'eggulo ne babasiba era nga waliwo ne bebajje mu offices ez'enjawulo ne bagenda maaso n'okuba nti babasiba nga batidde bagamba nti abantu bano bandibanga balina kye bayiiya bwandibanga waliwo ekigenda maaso obanga waliwo kakudita kwegamba ekigenda maaso mu ggwanga Uganda waliwo obunkenke naye nga tugenze maaso n'okuba nti tulaba ekigenda maaso mu maka agw'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi ssentamu era nga Babi First Lady Itungo Kyagulanyi avuddeyo n'akwata ka video n'atulagira ddala ekigenda maaso ewaka nga waliwo helicopter egenda maaso n'okuba nti erawuna eyo no Freddy Enanga yatugamba nti eyo si helicopter eyo drone kwegamba tuzeemu ne tulaba drone egenda maaso n'okuba nti erawuna ku maka g'omukulembeze era nga egenda maaso n'okuba nti ekuuma emirembe kakati ekigenda maaso ekirala kigambibwa nti waliwo abapoliisi abayiriddwa mu maka g'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi ssentamu era nga abapoliisi abo beetoolodde amaka mu buli nsonda ku geete y'emaaso era nga tubalabyeko nga bakirira mu kitundu era nga bagenda maaso n'okuba nti beetooloola buli wamu bataddewo ebimotoka eby'abapoliisi wabweru w'amaka ate waliwo n'abali mu leeya of course nga bakkirira oba olaba nti buli omu ali mu uniform naye nga wabaawo n'abali mu leeya nga bwe tuze tulaba emabegako katono nga abapoliisi abamu abeera mu ngoye za bulijjo ng'omanyi taliiwo naye nga munda mulimu emmundu ebyo no bye bigenda maaso naye nga Babi Kyagulanyi Itungo avuddeyo n'agamba nti tamanyi baawe gyali tamanyi kigenda maaso tanamulabako omusajja yagambye Baby yagambye nti ajja kuba atuuka mu ggwanga ssaawa 4 ez'okumakya kakati zizo ssaawa ziyiseeko tanamuwulizaako tamanyi gye baamututte kwegamba ekigenda maaso mu byebyo bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Stay tuned and don't forget to subscribe.